Jesus, Jesus. Koja, ni kazi tokula ba. Nange bwe. Don't say kakachero Kale kanele tulitubula magumba bunage. Kali. Akachero mananga koja bwe tamfudi. Nande yangu. Amachunga kafuni. Terajeta. Obulamu bulungi nga weewuunaganya obuserikiti buzibu ki okwawuunaganya bizibu by'abaana ate baakoze ki abaana ate nibozo omulala omwana ali kunjaganya kuweerako moota kumootanyaga omwana agendera kunkungulira butuntiti muntu kotanetena kubaako n'omwana oyo omwana emyaka egyo Jumano sikitegeera nsagaasagana butagaasaganya baana bana omugamba kinaakola kinaga tawali mulimu gwanya n'omutamu n'agamba ekigambo ng'alinga ayogera n'emukwano gwo bamutamanyi guno omulege gwagenze wala obutoze ati bwe ntudde awo ne ngamba abaana bantutse omuwala yuno obufumbo bwagaala okitegeera kati nze wano nasiba mu mmini bwati yabuulira kwakoba abaana omwana muwala aba boda lero wa boda yamutwala enta wagala gibano bamakanya muwachapati naye naawuwa gyebagalira gyebalika yakomawo ne kukanza oba ali kuvuga buvuzi motoka kujika kukama ate nga tebagiwa bitu webali nnyo kulwanyisa sabuni wange bamala okuluusanyangajanganyabanga yebaka yekinina kinkisanya bwebamala okuluusanyangajanga yualo nenkyaddayo nga bawuba ate mutabanyiwo oli ekikumpisiza omwana wakunda sanyenina kubanga ewabuli sanyu tewabula ate enaku ate awali omugga tewabula ki muliro kakakikonya Christmas omwana gwe nenyumiriramu Christmas neyagenda obikola kuyagambye taata Christmas nagamba Christmas yonna taata mwenda gyebakolerako oli Robert ali ebwebalinokubatwaza nagamba era yebaja bwebaja tewamukolera legiti gyewamutwala n'okumulondoola emulondoola gomusirikira kakati okyawa yona ankubira nanga genda kumakayo mani noteeka mu pini ne bakuwa akantu abalenyo katente nenkafuna kwekuyita nkoja tutalire wamu amagezi mpulira kubanga gweomutwe gwo sibox kakati omutwe gwo ngeri gye gutali box nze saakuza mutwe nga mumaliri obwongo obusaza kojja mpaata nze omu ku bantu bebeebuuzaako ku kyalo ki kakati kojja mpaata era obeerire ddala mpaata ate nawaga nti eriiso ly'omukulu olw'eryomukadde yerina n'omusonda kakati kojja akyenjagala abaana bano tubasalira amagezi bakuwatwala oli abana baatwalire balema kwonoonekona omwana agenda kuwukunga otuukidde wakabale ekirungi wompitidde nga n'olunaku olw'enkya waliwo interviews z'abasekurity guards ate nino evvubuka liryo girabye emyaka n'omubiri lisobola okukola nga security guard ate akasente omukulu yagambye yali akwegezeza mutanagulo byekugamba njagala kaaba bukami nnaku enkwata n'oli omuwala okuyonja asobola ate wuli omubiri gwe mweru wanaatuka agenda nabbamaatinga abeere ng'abawalabu ngabo kati tetulungi enkya waliwo interview z'abasekurity guards ne cleaner kati ye omuwala tugenda muteeka ku direct submission tokola interview olujuza ebipapula byo ate legiti teyagonzezaamu waliwo ke bayita black november ekatya kwegamba ekintu ekibadde eky'omutwalo kati kyanusu 8 mukama yebaja banange legiti yebajibu kati kyawedde dda kati era abo tugenda bateeka ku black november era mbadde njagadde mukama waabanga agonzeza mu bintu yajja sabako n'okuvuna amanja kuvuna sabako n'olwokuba kunama okole ki okuname abantu bano mu wiiki emu babeere nga batambula bwe kiba kisoboka
Sagala 25 December balulire mu. Njagala Robert Jackson kagenda okuwa nabo bongerezeeko obadde ogenda okugula ennyama oludda lw'ente gwe tolulya olw'embuzi ekisambi okaza okalirira n'olyako mpola nokalirira n'olyako mpola kati ku legiti kiwedde nze kennyini kambwetwalire emutundwe okulira na Kampala University ekirungi n'amasimu nagakuwa temanyi oba ogajjukira ensooka eri 0703 mpulira 600 oba oyogera n'ebyofisi za legiti bino mbikuwa so that niwe mba nvuddengawo osobola okugenda emutundu okulira na Kampala University oba n'obakubira ku ssimu 0703 600 eyo weeba teriiko wandika 0747 060245 yo neyo erina ku WhatsApp kati baliwa weri kati abaana kale tugende saawa zino bakole registration bagambe banaabe saawa zino tugende nabo saba wenja munaaba